Wadde omwalo guno gulina abatuuze abasoba mu 2,000 guliko kaabuyonjo emu yokka abatuuze bonna gye balina okweyambisa ekiwaliriza abamu kuba okugenda mu nsiko oba mu nnyanja ate mwe basena amazzi ge beeyambisa awaka. Embeera eno ereetedde abatuuze bangi okulumbirwa endwadde omuli omusujja gwa typhoid ko n'ekiddukano. Toyi tulina kamu nti kyo kitadde obulamu bw'abatuuze baffe mu katyabaga kubanga twesaawa yonna tusobola okufuna endwadde nga kolera, diarrhea n'amazzi gennyini obukyafu bwe bafuluma ate bwe bugenda amazzi ge bakozesa. Kuno kwogatta ensolo ezirundirwa ku mwalo guno ekyongedde okwonoona omutindo gw'ebyennyanja ebitundibwa olw'obukyafu. Balina ebisolo, embuzi, embizzi n'embaata n'enkoko. Ebintu ebyo bya bulabe nnyo nti bwe bigenda nga bisaasaanya obubi bwabyo buleeta obukyafu ku byennyanja ku mutindo gw'ebyennyanja era ebyennyanja bino bibeera nga tibibeera birungi kuliibwa abantu. Zino ze zimu ku nsonga Ssettendekero w'e Makerere ng'akolera wamu n'ekitongole kya Delphi wamu n'ekya World Fish Center nga bayita mu nteekateeka y'okutumbula omutindo gw'ebyennyanja ebitundibwa ku katale emanyiddwa nga Stago ze batunuulidde nga ku mwalo guno bagenda kuzimbako kaabuyonjo ate oluvannyuma obubi babweyambise mu kukolamu omukka gwa bayogaasi abatuuze b'oku mwalo guno gwe bagenda okweyambisa mu kifo ky'amasannyalaze. Sadabu Kitatakaya, WBS TV, Masaka.